kale munnabuyukwe oli kunyaffe buyukwe nsanyusa okukulaba era nsanyusa okitegeera nti obudde obumpadde ngenda kusaba tannaba kusubscribinga omulamwa gwa kusitula district yaffe eno tugiteeke ku map ffe maama abatugoberera mukola ky'amaanyi abagala otuyambako mu nteekateeka offices zaffe sofa ze tulinawo ziri mu Lugazi abagala otuyambako for support mutukubireko tufune ebikozesebwa ebijjudde office yaffe tugikole ngeri malidaadi sana namba yaffe y'essimu for any support 0770 300 era Katerega Kyembe then okwogerako naffe mu byawule eri 0755 8M 3600 yeri ne ku WhatsApp osobola kujja netwogera zo mwana soda nakoze n'omukulu focus yali ku kamera kifaananyi kikutuukako n'amaloboozi nga kirungi ate yamaana abigattagatta tuli mu Njeru municipality kya mugaso nnyo nti twegatiddwako omukulu ono agenda kweyogerera amannya ge n'ekyemumanyiko ye registrar yatembeeta ndoze ensonga z'ebyokulonda mu National Unity Platform mu Njeru municipality yonna so twogera n'omuntu obuvunaanyizibwa ennyo mukama wange nsanyusa okukulaba nange bwe ntyo kiba kyabulyaza amanya bw'otababuuzaako no babulira n'amanya go neyanza nnyo muganda wange amanya n'eddoboozi Kabagambe Fred muna NUP era registrar wa Njeru municipality sebo registrar takola ku mirimu gyokka gya byakulonda naye okusinziirira ku ngeri ekibiina kyaffe gye kyalambikamu obuvunaanyizibwa bwa registrars tubeera ba technical officers abawabula ku bintu eby'ekikugu eby'ekibiina so sibeera mu Njeru municipality nze technical officer wa NUP bwe tubeera mu settings ngeza local government mbeera nga town clerk ate town clerk si yabeera ne kagundi ategeerera webale nnyo so n'olwekyo era kyova olaba nti ndi custodian wa candidates bonna abagenda okwewandiisa tubakubirako stampu on behalf of our Secretary General Owekitiibwa Lewis Lubongoya so emirimu tugikoze bulungi nnyo mukulike eyo mu kaadi zino eza local government tuvuddeyo munnaaye tezibadde nyangu nnyo naye ku kisa kya Katonda tuzimaliriza bulungi nnyo mwebale kukola kasente temuli kola kasente buli munsi iki abaana batugamba kaadi buli atafuna kaadi za NUP zaali zakugula kati tufunye omukisa guno eno tuwe clarification neyanza nnyo ku nsonga eyo okuba nti okugaba kaadi kwalimu akasente nga His Excellency Bayi Kyagulanyi bw'atera okwogera nti tukozese kye tusobola kyonna tulabise abantu abo naye gwe kulwaki ogamba nti bakujjako akasente nga tolina bukakafu sente ziyita ku mobile money sente oba waziwa omuntu oyo olina gwe bajjako sente aveeyo alabise omuntu oyo yenna ekyokulabirako nze ndi wano oli wavayo naga nti yampa akasente simanyi byofuna kaadi newankubadde sinza alina obuvunaanyizibwa mu kugaba kaadi alina obuvunaanyizibwa mu kugaba kaadi gemaanyi g'abantu bagamba gundi percentage nga bwe yatemwamu 60% ground 40 ya bali bagamba tebatunguka ku ground tebabalaba anti kati abantu abamu kyebeerabira gwe woba oyagala otegeera ebibuuzo omusomesa byagenda okubuuza kiba kitegeeza tewali essence oba tewali mugaso gwa bibuuzo ebyo byogenda kutuula kati gwe oba oyagala olabe bano abaali bajja ku ground batuukire ewuwe waka nga gwe candidate bajenga balanga kuba kiba bajja ewuwe ate nga gwe gwali okucekinga ebiseera ebisinga omukono ogucekinga gubeera invisible nti ndi kucekingamu ate sirina kutegeeza nti nkucekinga so abantu batuuka ku ground era pate yakola omulimu gwayo era buli yafuna kaadi ye NUP yoyo asaanidde era tusaabusa bantu abuli wali ambulera bakole kibatekinge tolinaamu challenges wafunamu gwe nga gwezajja mu office yo challenges twazifuna neera nga mwenna abali wane eno mukimanyi kagabere maka gaffe nga tulina omusaayi gwe gumu era mbeera mu challenges omukazi gwe wangadde naye emyaka 10 wa myaka 2 wa meka era naye ofuna naye challenges olwokulwaki ekibiina ekirimu multicultural staff soba abantu aba cultures ezenjawulo abantu aba tribes ezenjawulo abantu aba background ezenjawulo kulwaki twali tufuna mu challenges zalimu
ekyokulabirako pate yafumya lists 2 naye abantu kibali batamanyi nti pate yafumya lists 2 era yali reserving right yayo eyokufumya list ekola kyeri final so awe twafunamu ko challenge nera twazitereza kali kateketeke kuba kajja mu nsobi kali kateketeke kubanga NUP kyekibine kyasinza abavubuka abayivu kyekyasinza abakulembeza abateketeke kyekyasinze abantu abannamaddala so eri list yafuluma jukira waliwo ka pressure nti abantu bali ku government abakulembeze bali bagenda kwewandiisa mangu so waliwo kembere okusooka ofumya list nera naffe ba registrars mu bitundu ebyenjawulo data omuntu tetumusubmitinze bulungi okugeza twalina ebifo ebyali ani opposed party list yasooka afulumya ebifo ebyaliko abantu abo abaali bavuganya n'abalala abaali ani opposed then data omuntu batamu capturing bulungi omuntu ekaali perfect ate gwe tutalabanko ndowooza ye mutonzi waffe kubanga ere tulina nsobi gye tukola ki tumukwata naye ebisigadde fenga abantu tusobya tukola ki so ekyo twakimanaginga internally era buli member we NUP omutuufu akikirizaamu nti twakimanaginga bulungi okusiza kwa assessment gyokola mu kitundu kyo kino kozi kyemanyi olikinga out ku ground Bannayuganda obasuubiza ki mu njeru ku side yammwe ya Ambulera eri omukulu oli gwe nnengero oyo side zene oyo obuwanguzi ensolo ku kizigo kweri ekisookera ddala leero olunaku lwakusatu akulwokutaana bakulu abo bagenda mu vetting process 19 nga 19 so tubuza olunaku lumu nze nga registrar nkyateekinze neutral position sinasalawo gwe ngenda kuwagira naye ng'ate yenna afulumye nze gwe ngenda okukola ki okusidinga naye kubanga nze nkolera pati era gye nsavinga so awo bali mu nsiike bantu bana inshallah Katonda gw'anaabatuwadde ffe gwe tugenda okugenda naye gw'anaabaleese gwe tugenda okugenda naye era obuwanguzi ku mulundi guno tumulina kubanja luli eri mwaleeta omuntu n'amala n'agira ati nadde eno kati assurance ye mutuwanga bannenjera okuddamu Besigye ekisookera ddala nkakasa bulungi nnyo nti teri kika kitafiirwangako mu nsi muno naye ate woofiirwa tosula ku malaalu ate era woofiirwa tolekera okuzaala so ensonga eri emu ku mulundi guno tuli beeteefuteefu nnyo era akasengejja abakulembeze ke bali okuyitamu kamaanyi nnyo nsaba busabi nze ndi musajja wa bikolwa nsaba Nanjeru batuwe omukisa guno era gwe guba gusembayo batuwe mandeeti eno ekifo tugenda kikozesa bulungi nnyo nga batuwadde obwesige bwabwe sebo tugenda batembeeta bulungi nnyo omukulu decision gye yakola ati yabakosaamuuko mmwe nga pate ku ground ne mu system zammwe eyo munda decision gye yakola yo MP Kululwanga Jimmy nga ekibiina omwana wava mu family ne wabeera ali atyo bali atera okukosebwa naye ate okukosebwa okwo okumanaginza otya kyekimatalinga so nga ffe ekibiina teri muntu munene eri kibiina era nebukya ne His Excellency Kyagulanyi atera okugamba nti singa naye aba alina wakozemu era tumuvuna tumunenyenga naye omuntu so Lwanga Jimmy okuba nti yagenda ku side endala sebo ate twayongera kubeera strong kubanga kyatuwa n'embeera nti kati aba candidates baffe tulina managinga ate kati mu ngeri eri machuwa nnyo n'obeetegereze nnyo kyabongera kwekengera na kwetegereza so n'olwekyo era ku mundi guno nkakasa buli candidate gwe tugenda okuleeta ajja kuba wanjawulo waliwo statement gyokoze wali nti teri muntu munene mu kibiina omukulu nabako video emu ng'agamba nze yedde nalina support yange kozi nali muteeketeeke era eri abampanga akalulu nga baŋŋamba omuyaye wuuyo tetujja muwa naye gwe tugenda kukola ki kuwo omukulu yagamba amaanyi ge yaggajajja nago kozi initially yali mukulembeze nange nabiwulira naye nabiwulira nga byogya naye njagala okubategeeza ku nsi kuno ekisinga obukulu ku nsi kuno gwe muntu buterimba osobola okulimba abantu abanegwe nga tokoze eki kituufu muggwe oba kyewerimbye gwe tomanyi kituufu aninze obwoli
gamba gwe tumanyi kituufu. So n'olwekyo ekyokubanga agamba nti ekibiina tekirina kye kyamwongerako, baamulondera mu Njeru, akulidde mu Njeru, abadde mu Njeru ebiseera byonna, era ekirungi yeesimbyewo. Tulinda awo amaanyi kye bagenda okukola. Inshallah. Basiibule. Neyanza nnyo, njagala okwebaza muganda Omwana Soda initiative eno gye mukola wamu ne muganda nga ali kamera omuyise Focus Media. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omulembe guno. Ffe president waffe atugamba nti tukozese kamera amasimu gaffe tulabise. Ne mwe mba mukola omulimu guno kikulu nnyo. Nkakasanga ebigambo bye twogera ku zi kamera zino. Ate waliwo abagenda okubiyigamu, bawaliwo bagenda okujjamu ekyokuyiga, waliwo abagenda ate okubikozesa ate bafuuke bakabi nnyo. Onfuna bulungi. So n'olwekyo nange mpita buli munabuyukwe yenna mu Nanjeru alina obusobozi obwongera ku projekiti eno ey'okulaba nti mutangaza abantu, musomesa abantu bateeke toffaali. Sebo nange era ngenda kwekwatakwatamu ndabe ng'etoffaali likola ki. Dena mu comment section oteekawo obugalo nga bukola buti. So 2026 mulonde Kyagulanyi. Tuze ne protest vote. Waliwo gitafuta obubi. Naye Museveni olwaleero agenda. Balikwata abantu, ba NUP bakwata naye tetutidde. Tetutidde. Ebyo bye bintu dictator byakolanga n'atera okugenda. Essaawa eno Mwami Museveni ali kawungeezi ke. Ali kunnyuka. Era ssaawa yonna nga banaffe batugamba nti kigozi. Naye mutusuubiza ebbanga ddene. Bazawo ne bannyabo omukulu ono tugenda mwetaaga nnyo. Tugenda kumuzanga olw'ensonga nti alina eddendobendo lino eryanjeru municipality. Kitegeeza buli kye twagala okumanya mu nnyumba yaabwe ajja kubanga dda. So tusinkane mu story ndala mutukubireko 0755 mutuwe emirimu emikolo gyonna tugikwata omukolo gw'ombaga biki ebifaananyi mutukubire. Mukama Katonda abatukumire. Bye bye.